The Newsroom, where untold story is revealed. Anti police yagambye nti abamutwala bali babyakwerinda naye siffe tumulina siffe ebitongole bingi aliwa anti ebitongole byokwerinda bingi ekiragiro kya kooti wakiwulidde akoti teyayisizaako kiragiro nti muleeto bamufuba mulamu omulamuzi yaganye okukiisa kubanga yagambye nti abandi badde balina muwanga kivumbi betwali tugamba bazze ne bagamba tebamulina kubanga babbi aba police ate nkyega babbi police yetabise mu babbi ate sibe babadde babba sente z'enguudo emukono wano olina obukakafu ate kati tuvuba tetulina bukakafu olowooza kubanga eggwanga lyaffe tetujja kulikirizaamu babbi eggwanga buli we libbibwa ssente lidda buzima bega mukiibi yeddiza dda namwandu naye kyenjagala okubuuza wuliriza kyenjagala okubuuza ku bikolwa bya namwandu kakati neebuuza ani yatabika namwandu ono malaayo ono namwandu mu bantu ba bulijjo yonna naye nze natidde MP ono mukiibi oyo MP naweziba munaana mukiibi ye yabaga n'ekiwandiiko nga n'omulambo tegunnadda gukyali eri ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Najo sizo bera ngo tulaba nkwaniriza ku nnyo mukutu gwa Megaton bazere Megaton gemanya tuba tutuuse ensonga nyingi nnyo zitambula mu ggwanga Uganda tulakalira tuberenga tuzoogera ku kasita ntula ne kanso subuga omanya muliro mugera kubeera nga mufuna obwenkanya abantu bangi bayina ebizibu abara makola mirimu je ensonga za mwanga kifu tugenda benga tuzoogerako ensonga za tugenda benga nga tuyitake Wanita Mong yasabye ekisonyiwo byonna tugenda benga tubigako na ku lwalero tulakalira obirenga ofuna information asinga kanso subuga buza ku bantu sebo webale nnyo abatulaba mbalamusizza mwebale kutulaba ya naye abantu bakwagala Megaton abantu bakwagala naye nga njagala nkuloopere ebusega wali bagambye ate we twabagambye ko batabusi bayongeddeko n'abantu abasirikale ababbira abantu omba wano wendaga kiro oyina genda kiro genda ku ssaawa nga 2 bakeera omanyi bali kunyonyenkeze nakubiddeko IGP ne mubuuza nti ani yatabika poliisi mu babbi b'ekiro tukimanyi ekiro wabayo ababbi naye ate kakati poliisi yeetabika mu babbi b'ekiro baba ababbi bali mu poliisi era njagala kubuuza kibuuzo kino ani yatabika poliisi mu babbi b'ekiro okusanga yakagaba kitunnyo okusanga kifeesi omanyize leka nkubulire nze ebintu ebyange okusanga omusirikale osanga kifeesi nze ebintu ebyange sibyogerera eyo mu nkukutu newe mba njogedde na muduumizi wa poliisi oba waaki nzija nembyogera wano kubanga nze soogera bintu byakyama kuddaawo nti ate tulina bye sikukuta na mukungu wa gavumenti yenna so byakagaba alina otunyonyola ani yatabika poliisi mu babbi b'ekiro oba babbi be beetabika mu poliisi oba poliisi yeetabika mu babbi kati ye alina okuvaayo ng'omuduumizi wa poliisi atunyonyola bwe buvunaanyizibwa bwe kutegeera bannayuganda kubanga obuvunaanyizibwa bwe mu article 2:12 kukuuma bannayuganda na bintu byabwe kakati olwo oba okuumye okutte poliisi yo gitabiseemu ababbi kubanga nakitegedde nti poliisi gundi eno adumira poliisi mu Kampala n'emiriraano agabana ku munyago guno bana abapoliisi gwe bajja mu bantu bagutuusa bwe bamala okugira ekibondo kyabwe kati nga bagabana batandikira eri abapatulo nga baba wamwe musigala kati OC yaddako DPC wegindi mwe bakoledde ekikwekweto katugeze Busega bannateeto baweekyengera nga bamuwa nga obambuka RPC aliwa nga naye bamuwa ondada no yale emmere kati simanyo bada RPC agenda eri ewa gundi ewa byakagaba oba agenda ewa
ewona adumira ebikwekweto mu Kampala Franka Mwesigwa namuwa kati sinaba kutegeera ndi mukunoonyereza kati wana Busega ugenda koloti abo tugenda kubayoola abo abebuse genda kusaawa 2 wefuula omuntu wa bulijjo kwata era nze bwentyo bwenkola tekemu omumonde muno tekemu obuti bw'obunyama nze bwentyo bwenkola bagenda sooka okulya kati mbavube nabo bakitegeera kubanga tetukyayagala kutulugunya bannayuganda nabagamba nti omulimu gw'enkola omunene mu Uganda kulwanyisa bubbi na bulyake mu bitongole bya gavumenti byonna njagala buli munnayuganda afune obwenkanya mu bitongole bya gavumenti okitegeera kubanga ebitongole bya gavumenti badde bifuuse ekisekererwa nga buli omuntu wagendayo bali banguzi ono simanya ono yabbye kino ono yabbye kino ekayunga twakutte basatu ababadde bakulira akakiiko akagaba emirimu ekayunga abo bali mu kkomera kati ate nabagamba buli akwatibwa teri bbeiro ate bano bayinginiya bo bebawumuzza ku mirimu nga bakalya biliyoni 5 saawa yonna batwalibwa mu kooti essaawa yonna okuva kati wenjogera batwalibwa mu kooti waliwo ne gwe twavubye okuva e Kenya yabadde yadduka ate ekinuga mukitadde mu amaanyi atujja kuvuba ne bwonaddukira mu Amerika ate mbagadde buli mubbi yenna tugenda kumukwata kati oyo twamuvubye nga addusa agenze Kenya alowooza wala ganja nakapapula kange akali wali nabiri kandeetere ku male ngenda kulanga bannaffe ati abalanzi abagundi ba sponsor tuyina bangi shoyo bajagadde tewali mutawaana tugende maaso okatono mwamuvubye mutya twamuvubye twakoleganye ne government ye Kenya ate ekintu nga mukitadde kuli bodukire Tanzania tukolegane ne Tanzania South Africa nga tukolegana nayo nga tukukima oba kitegedde so kakati tugenda kuvuba nabagamba nti mujja kulaba balamu naba bakwata nze temugenda kundaba naye gwe buli wolaba bavubye wo bati omanya nabaddewo mba navuddewo jjo ne bavuba leero nagenza okutuuka emukono nga bawa Namboze yadduse anedda bawa Namboze yabinyise mu nsuwa naye olaba twakimye ono eyabadde Nairo kati yakoze eki kati sinamanya ye yayingidde ensi ki naye twamaze dde okusula emisanvu wonna Tanzania twagigambye Burundi twagigambye Rwanda twagigambye Congo bawa Namboze bamulabirako wonna yakoze eki ate sibe babadde babba ssente z'enguudo emukono wano olina obukakafu ate kati nze kati tuvuba tetulina bukakafu olowooza Oma Namboze kyavadde awolereza bana mutojera babbye ssente z'enguudo emukono bawa Namboze ne balyoka bagula sino twakanga 10 bisino twaka byonna byolaba ku luguudo lw'emukono bya Namboze nabbaawo tractor zonna zimulaba zaabwe bebadde babba ssente nga kugambye obubbi obuli emukono bakolegana ne Kaawo bakolegana ne batawuni Kiraaka okitegeera contract ne batwala ne contract nga batwala contract mu bumenyi bw'amateeka gwe badde okimanyi nti badde bafuna contract nga bamaze kugulirira bakansala mu yiseewo zino ne baradisi ne bakwatagana ne kansala buno mu buyoole bubeera mu buvuyo ate ababaka ba parliament yolowooza ssaawa yonna sigiyingira kubayoola bonna babbi eki njagala buli mubaka wa parliament natuuse ku parliament nenenyamira wabaddeyoko eggulu natuusewo nenenyamira twabawadde miliyoni nga buli mubaka gw'obuuza agamba nazifuna dda miliyoni 315 naye ku parliament tewaliiwo mmotoka eweza miliyoni 5 ebeddala mu lujja lwa pala waliwo buno buvitiizi Katikkiro bwe yagamba weboleza mu sinki manyi gunjo Rasta ono mumanyi Rasta wembale yafiira omane South Africa emmotoka gyavuga ogimanyi erimu n'omuddo anti bebo avuga zino tugenda kubavuba kamotoka kakadde tugenda kubavuba ebisanja ebiwera ebina era namaze bwe navudde awo ku parliament nasaze busazi omanyi office ya Ijiji etunudde mu mulyango gwa parliament nasaze busazi nenyingira ewa Ijiji ne mugandi bano bakuvuba bano kati kokola file ekiwandiko wekiri nti kasaba kwa miliyoni 315 inagula motoka ejja mu sente yeteeko inogulezi bakuwa sente za kugula motoka ejja mu sente ezo bo bagula vitizi bagula vitizi buno boleza mu sinki buno bumchana kati njagala kaliso wa government omayo babuyita muchala wa mpomera babagulira obo motoka muchala wa mpomera nakamugulira era omuchala akoleza mu sinki ngera wali omuchala wa waka wowe tuli kati njagala buli mubaka wa parliament atwale motoka ye wali wakaliso wa government government value wajibale
bwe batejja mu sente ezo okomyewo balance nkeretanyi tannagula tambulira ku board ffe tuzaagala sente oba atambulira ku boda yamanyi nabawadde wiikeegi emu nga bonna bamaze okugula emmotoka kubanga bonna bankakasiza nti sente bazifunye era n'ebiwandiiko paalamenti yabimpadde ebikakasa nti sente bazibawa bazirisiivi baziteekawo kubanga kyemulina okumanya bannayuganda bino ebitongole bya gavumenti ebijjudde abalyake n'ababbi njagala mukimanye waliwo etteeka mu ssemateeka w'eggwanga libayita access to information munnayuganda yenna osobola ogenda mu kitongole kya gavumenti n'osabayo ebiwandiiko n'ogamba Diana Atwine nti wasaba pulezidenti obuwumbi 9 bwakulwanyisa covid tuwe embalirira n'obisa teeka likuwa obuyinza munnayuganda okitegeera so bano ababbi ba ssente bonna kati nze wemba kwasiza buli gwe mulaba tuvuba tumala kumubuuza zino zaakoze eki waliwo betuyoola n'atuganda akaguudo kali mu kalaba twayisaawo tulakita neyita buganda yesebo akaguudo ako sente ze twakuwa muteekeko empingo naye bano abantu beetaaga kukwata ebintu bye byonna ne babitwala ne babitunda kyetuliko obubbi bubadde era babaka ba paalamenti babadde bankubire titwabadde ne wa genosale naye n'atugamba talina kyasobola tukolera nga tusaba ekisonyiwo kya Anita Amongi mumuleke yeetike musalaba era njagala kwebaza genosale bwe yabagambye oli mumuleke yeetike musalaba gwe mwesimwe mwabba ssente muleke yazibba yeetike omusalaba gwe yes gavumenti eno tesiima Anita Amongi komite bye bakoledde ebiriwa anoonya akalulu ebiriwa ebiriwa sente tazifulumiza ggwanga zitadde mu ggwanga naye bano Anita Amongi yasoose okuba tazifulumiza ggwanga naye yazibba kyekikulu yazibba oba teyazibba yes kakati omubbi mumanye ebimukolebwako tebababulira ngeri kati mwe muleke kuzunga simaba mugenda wa genosale simaba mugenda wa tewali kye mugenda kufunayo abaka ba paalamenti abava etteeso mukiikirire bantu bamwe ab'etteeso buli mbuzi ebeere ku nkondo yaayo Anita Amongi mubbi mumuleke yeetika omusalaba gwe ogw'obubbi leka nkubuulire tetukyayagala kuzanyira mu ssente za gavumenti bannayuganda babonaabona nnyo omanyi nti amafuta olwedde gali waggulu olw'olutalo lwe Iran naye mu mbalirira eno buli liita gavumenti yajongeddeko nusu 2 ezo ssente ezo gano amazzi g'oli mu kunywa kati ezo ssente ogwo musolo naye wasasudde omusolo gwe kasaawa gaguze ekyawedde sukali kasa omugula kiwedde kasa olinya booda kasa ogula ekibiriiti kasa ovuge buli kintu kyonna kyonna ky'okozesa mu ggwanga bannayuganda basasula emisolo ne gibatuuka ne wano okwabada yes naye kakati mmwe ne musalawo okubba bubbi ssente ffe tubaleke bulesi nze pulezidenti yandagira ekintu kimu kulwana kulaba nti nnwanyisa babbi mu Uganda ne bwonampita ne bwonankubira amasimu nowana nze siryanguzi temutawana kunkubira simu siryanguzi oli akakatono president bannayuganda bampa buli kye neetaaga bakusima busi bampa emmotoka ne bampa buli kimu nkirina ekinsobozesa okutuuka ku buli mubbi ne muvuba oba okitege so omulimu gwenkola ngukola on behalf of mukama wange President Museveni ne bannayuganda bantu bakwesiga jeno muwozi yampa obukuumi mukulu wange ndowooza olaba so luno olutalo temulowooza nti ndi awo nzekka ntambula nzekka oba okitegeera so twagala okulaba nga buli mubbi yenna mu gavumenti akwatibwa buli munnayuganda agenda mu kitongole kyonna afunayo kyeyeetaaga afunye obwenkanyi ne mukyusakyusa obuli bw'enguzi bw'olaba mu poliisi bwe buli ne mu bitongole ebiramuzi omanye ekiri mu bitongole ebiramuzi ne bayisa kooti ode z'ekifere amwavu tasinga musange bye twagala kubijjawo wano ebyomwavu tasinga musange twagala omuntu agende mu kooti afuneyo obwenkanyi kubanga kooti za bannayuganda ebyaddala saabalamuzi nze ijja olina okwera buli mubbi yenna mu kitongole ekiramuzi ekyo kiragiro ndi mukulagira nga bwe ndalagira baminisita ofiisi bazifulumye bw'oba tofulumye ofiisi tugenda kukugoba nga n'ekisanja kino tekinnatuuka wakati ng'oli minisita era minisita w'amazzi gundi yankubidde mukyala Aisha kikinnanga nti anze ebyo ngabye sijja kubirinda yaddukiddewo kati ali mu kulaba bantu ki abatalina mazzi bannayuganda banywa nante oli minisita w'amazzi oli wano otudde nga bannayuganda banywa na bisolo ateeka nkonge ku bbali naye nga basasula ssente ezigenda mu minisita y'amazzi zikola ki kati kye balina okutunnyonnyola ng'ate bbiru bagireeta yeekanamu naye nga bajeti eri nti babawadde obuwumbi 8
za kutuusa abantu ku mazzi ne mudda wali ne mwebaka ne muzirya nze mbalekenze atojja bale nja kuba kimayo mu biwoofiisi byammwe era waliwo minisita yategedde nti ntuuse yayise manju wanji akulabako bwa na minisita gye nagenze kasitaba anti baŋŋambye nti kati sooke tukube essimu omukulu abaddeko mu kamiti bamugambye nti omukulu ali wano yagambye nti mulindeo katono nja kuba oli yagenze ogenda yalabe yanga nti ate omukulu tayise abantu bo batadde kubungi kubanga eggwanga lyaffe tetujja kulikirizaamu babbi eggwanga buli we libbibwa ssente lidda buzima bega sente z'enguudo buli we muzibba abantu ebinnya ne bibakuba infact kati nagambye president ngenda kwogera ne minister wa works sikyayagala hampuse mu nguudo abantu bakooye hampuse kuba n'owulira nga n'ekyenda kyagala kuva naddala bambi abalinnya board gomanyi abazimba enguudo oba bazizimbisa fitina hampuse n'azimba hampu nga yenkana ng'omuti bweti nze waliwo buno obukubo bulinga amadaala anti bwebwo bwe ŋŋamba obwo bulinga amadaala abasajja ate bakyazaala gwolooza lwaki oluguudo President Museveni lwayitamu terubeera ampu yes kubanga akimanyi nti hampusi si nnungi ku bantu naye ne muzimba byampu ebigulumivu minisita byamukama ngenda kujja mu ofiisi ye todduka gwe sikulinaako mutawaana kubanga mu field obeerayo tatya omanyi byamukama yabadde mu kakiiko ka paalamenti naye baaba mukambwe ajja mmalako nati kati ekyabaddewo yagenze mu paalamenti ng'agenze ne bayinginiya kumbe bayinginiya ate ffe twabagobye edda kati ekiwandiiko nze nakiddusiza n'ekyoma neya nti kitwale mu paalamenti kati paalamenti emubuuza naye bano bozze nabo wano nga muzeeyi yabagobye edda nakati mbadde simanyi nange ekiwandiiko nakakira Uganda ani afuga Uganda tuli bize President Museveni yafuga naye buli omu alina obuyinza President yabulina ebiragiro bifuluma totegedde President yabulina era ye yabagobye naye yampadde ekiragiro bambi nagenze okituusa ng'ate byamukama yagenze dda mu paalamenti ne bayingini naga nange nkifunye tuli era bagenze okuvaawo bafulumya bufulumi ne bagenda bagenze ne banga nti tewali atulinze bweru naga nti bajja kuba kimolo ayi jiji yabadde yabateezedda so nsonga ya Mwanga Kivumbi kooti yawo omulamuzi yavuddeyo n'alagira n'agamba nti bamuleeti oba mufu oba mulamu mu nnaku 7 naye waliwo mugiyita Biascopus ekiragiro ekyo si kyeyayiseemu ati ebibuuzo bingi ansa zikyali ntono lwaki yakyebalamye ajukira nti security agencies zonna zeegaanyi okubeera ne Mwanga Kivumbi poliisi yeegaanyi Anthony John yabyegaanyi n'abale ne babyegaana kati kooti yavudde n'agamba omuduumizi w'amagye tubuulire jukira bali bakwata Mwanga Kivumbi traffic yamuyimiriza nemuteeka ku bbali poliisi nga weeri basajja bakawuula ne bava mu drone nga beetaddeko obukookolo bakawuula otegeeza abanene abakambwe abatalina nsonyi boogereko bulungi nja boogerako bubi ndi munnamawulire boogereko bulungi nabalaba abasajja bakawuula bakutte emigemera wala ne bakwata Mwanga Kivumbi oli safe wano wakyo ntiisa ngenda kukolera mu Burundi kale abasajja abalungi ennyo ab'ebyokwerinda obwokwerinda omulabirawa mulaba ayambadde uniform oba avuddeyo n'akolaga bwe towulirangayo nga bagamba nti we twabadde akankubuuzi wali olabyeko aba batambula ne president naddala wamulabye ku paalamenti wano babalabye bambadde byamagye baba ne kaadi zaabwe si baba mu masuuti tebamulagaako na kaadi wadde kaadi baali bagiraze ba poliisi kuba poliisi yaliwo poliisi oba yaluka olukwata poliisi yeemanyi nti abamutwala baali babyakwerinda lwaki eyeegaana okubeera anti poliisi yagambye nti abamutwala baali babyakwerinda naye si ffe tumulina si ffe ebitongole bingi aliwa anti ebitongole ebyokwerinda bingi ekiragiro kya kooti wakiwulidde akooti teyayisizaako kiragiro nti muleeta oba mufuba mulamu omulamuzi yaganye okukiyisa kubanga yagambye nti abandi badde balina Mwanga Kivumbi betwali tugamba bazze ne bagamba tebamulina kati tusobola ate kubayisaako kiragiro baleeta omuntu gwe bamaze okukakasa naye n'agamba nti naawa omuwabi wa gavumenti yabadde akiikiridde gavumenti musango nti mu nnaku 7 soko onoonyereze mu bitongole ebyokwerinda byonna okakasa eddala gyali oba taliiyo
bwana abataliyo ojja komawo wanonge ennaku z'omwezi 29 otubulire ky'onaaba ozudde olwo tulyoke tuwe ensala oba ekiragiro singa omuwabi wa gavumenti akizuula nti ali mu kitongole egindi naye mu kitongole ekyo tebannaba kumuleeta mu kooti kati kooti awo ejja okuweera ekiragiro kyekitongole bwe kiti mumuleete kubanga omulamuzi yagambye lwaki mpa ekiragiro ku kitongole kye simanyi nti kitongole bwe kitibire bwe kiroba bwe kiti simanyi kitongole kikola ki poliisi yeyina okwata abantu naye poliisi yajja negatekola ki kubanga era bali bawaabira poliisi okuwamba tekukomeo mu ggwanga Uganda kuwamba abantu tewali kuwamba wano kati aliwa tewali kuwamba ali mu bitongole bikuumaddembe bimugjeyo bimuleete lwaki nga tukyalina investigation zetukola tukyanoonyereza munoonya ki tunoonya obujulizi byenjawulo ngaki bingi alina emisango mingi anti already obutujju n'emisango kirungi lwaki temuproducing ne muteeka mu kooti omutubagambe bamukwata era tujja kumuleeta mu kooti essaawa yonna gwotukaka gwengaani atukaka zenga munnamawulire olina buyinza kyoli kooti olaba ne balooyabe bagenze mu kooti gwe naawe nsobola okusena wano n'otaddamu kulabwako nenkumazaayo emyezi 8 nenga nti kati nkuleese akati bodda ate nawe notukolera mu bugubi tewali bugubi tewali kutiisatiisa mulina okukitegeera kyeno gavumenti ffe tuli gavumenti olina ogireka nekola emirimu gyayo buli kyetukola tukikolera mu mateeka kati nsoba onsenera ki anti kwogera bitakwatagana wa gwe gavumenti olina ekifo mu gavumenti kati oyogeranga namawulire yakyaza tuguma ali ludda yazeemu okukola Kagogwe bamusogole bamukwata mu naye emboko yanyoba tetukuviira musajja wange Kagogwe yasooka naddukako yadduka mu kyalo yabamukima netumusenayo Kagogwe tali kiddira ali muli ajubisa ali muli bwajubisa ne bamusena kali nawe oyinza okujja n'ojubisa simanyi bamugemera wala simanyi gundi netugenda netukusomesa n'okomawo ng'otegedde ate kati oli yakola ki lwaki twasoose kumuyisaako mutaka w'embuya ate jjukira embuya eri gye tumutwala era n'omutaka gy'abeera jaswanyulira omutaka ali mbuya era gye tukolera simanyi oba tunaamalako ne gavumenti mujja kuma tetubakuuma tubakuuma bulungi waliwo akwatako ngodde wakaawo ani basirikale bano ekyengera ku ttaawo abo tugenda kubakolako bw'aba byakagaba bimulemye tujja kumugoba byakagaba tujja kumugoba tufune IGP asobola okukola emirimu ffe tetujja kwemenya mu kino ekisanja bwe giba emirimu gikulemye nga tukugoba ebyo byenze ngamba abakozi ba gavumenti bonna byakagaba tujja kukugoba mu poliisi kuba sigosose okubeera IGP ekyo kye tubabuula waliwo neyakeera ng'agolodde suuti ye n'ekyambalo kya poliisi ng'agenda mu ofiisi ekyambalo kyakalira ku gundi ku mulabba we yakiteeka nga twamufuumudde dda kakati ne byakagaba tujja kufuumuula kubanga tetusobola kukkiriza bannayuganda kubeera nga balaajana nga gw'oli wali ku kitebe kya poliisi enaggulu ozinze emikono tetugenda kubikkiriza ebyo byakagaba tuuka ku gurawundi abantu baba bakubye enduulu otuukewo olabe kiki ekizibu ekiriwo kubanga bano abasajja bo bali eno balyanguza okuleka nga naawe enguzi eyo naawe ogifunako era byakagaba nkuwadde wiiki egi ng'otuuse ku ttaawo ekyengera ng'otuuse buli bannayuganda bwe beekubira enduulu Kampala n'emiriraano efuuse ekizibu okusala wali owa boda gambire byakagaba wiiki etya obanga asala gundi leeta 10 nkusaze ekiri wali leka 10 nkusaze bw'oyiza ogamba amazzi gaasaze bano bantu be beetikka ku wanga ayita mu kagga bagenda kwetika awo ku ttaawo baateekawo akagga kati boda ze zikola ng'obwato 10 poliisi yenyigidde mu bubbi bungi ate ne boda eziri yenyigidde mu bubbi bungi ne boda zaabwe ezibasaza abantu bawa information ku bantu abali okitegeera poliisi yenyigidde mu bubbi bw'ogenda mu nema yeekobanye ne poliisi era bali mu kubba bantu basanga omusajja atwala embizi ye ne bamukiika paatulo baziteekawo
Nwaruga ati kati aha embizi ye baluwa eriwa. Bagitika ku police. Bazitekawa. Era mu makaga aba police bange embizi z'abantu ziti. Enda kuba kola batya. Embizi z'abantu. Linda ko oba okutte embizo gisire kugundi. Aba police babba amasimu g'abantu. Ebeddala. Baba nyakula kama simu naga kati obato ina mu sente mpamwe simu. Ebeddala. Abo bola baba bakwata abantu. Mpamwe simu ogende. Sajja agendo balabala mwere simu ya 3. Bamusabi ya 3. Kanji weyo mpone komera. Gecho sikifuliranga. Babbira ddala amasimu okuleka emule ebalemi okugula. iPhone. Aba iPhone bako. Era nalabye erecho kawala. Ngesimu nyingi walize batimbye wali. Bagenda kuzegabanya. Naye iPhone eyabalemeredde yaginyizeeko ng'eriko ekifaananyi nagati eno gye mulabaka nanyini mwana ono ng'alaga iPhone nanyini mwana ono agikime kubanga yabalemye okugula. Yabulemeredde. Yezino boda z'abantu ezivuga. Amasimu ge bawamba wali bagateekawo. Ge bawamba wano ku mutaasa gonna. Buli lunaku kumpi bakolawo ekikwekwe tebagateeka ludda. N'ababbi basusse. Ababba baddukirawo ku mutaasa. Babba n'abapoliisi naawe. Era poliisi yegamba nti kati kebabbye kati ababbi ge bawezezaayo kati gaweze tukole ekikwekwe tugajjeyo. Ate poliisi jukirayo bweddamu n'egatunda. Eddamu ate n'egaguza bano begajjeeko. Kino kyokola toli mu kuvuma bakiyita kuvumirira kuvumisa poliisi. Kyenkola kubanga babbi abapoliisi ate nkyega babbi. Poliisi yeetabise mu babbi. Naye banaakutwala yo n'abawona. Ani nze bankwatako nga General Muhoozi wali nga President Museveni yafuga eggwanga. Nze waliwo omubbi asobola okunkwatako wali. Ate zino boda zibateeka ku poliisi, boda z'abantu zivundiddwa. Wanga gundi Sobbi yabyogera dda nga baali balowooza alimba ati poliisi ejjudde ababbi. Mpozi yagamba akola nayo. Yali akola nayo. Anti ye naye yali mubbi. Ng'akola nayo ng'era poliisi yemukozesa. In fact Sobbi yakyogeranga n'okukyogera nti emmundu ze mulaba ezibba abantu mu Kampala za poliisi. Yeziwa ababbi bagende babbe. Okitegeera? Nalabye ensonga za. Oyo Nixon oyo gwe mulaba kati. Nalabye ensonga za Kayihura. Walabye omusajja agira ngalumiriza Kayihura. Nixon agasirwa omumanyi. Oyo yayetaba mu kutemula Kagezi. Agasirwe yali mubbi w'amasimu awo. Kugundi awo yes ku William awo. Nga mubbi w'amasimu. Tasobola na kunnyonnyola ngeri ki yayambala mu byambalo bya poliisi n'atuuka ne ku ddaali ya commissioner wa poliisi. Omubbi omunyakuzi w'obusimu n'atuuka ku ddaali ya commissioner. Kati ndowooza olaba nti ekitongole kirimu abantu ababye ennyo. Lwaki temuyamba banayi kubanga leka mbabuli ebitongole bino naye General Muhoozi waali. General Muhoozi mumwegendereze mmwe. Yes mwe ba poliisi mwegendereze. Ajja kubakwata abasibe mwenna. Abamalewo. Kubanga muyina okuyamba abantu temuyambye bantu. Muli mu office mutudde. Byakagabo oli mu office otudde. Oli IGP. Abantu bakubye endulu. Nfuna amasimu oba mitwale emeka abantu bakubye endulu buli wamu. Mwe muli eyo ate munaye fa abafuna office. President yabawa office ezo kola ki? Sikolera bantu. Muri bewulira mu ntebe. President yabawa office. Nze gwe mulaba office eyange nene kova wano mpaka eri. Naye siina budde bwayo. Oyina amatolo ogundi temagana butemagana office. Naye nina emirimu egyokola president gye yankwase jaba na Uganda. Ebitongole bya government nabirondolera wali mu office. Nina okutuuka mu ministry ezenjawulo ndabe mukola ki? Tudde mwanga kivundu. Okitege? Nalabye maama we bambi akaaba. Muti mulaba bulumi bwa maama. Mama siye yazzo omusanga kakkane omwana gyali mulamu. Muwanga kivumbi gyali mulamu bulungi. Alya anywa kapiza tukamuwa tumuwa bulungi pizza asinga masaji tumumukola kasauna je kali ebintu abereyo mu kasitimu na taina mutawana mbwayagala nnyo okubeereyo nnyo daleda tikisoboka omusajja ali nga bwasoma ate bulumiki nalabye Isima Lubega ekibi by'omanyi zabo sibogerako nawe baba baagala mbogereko tujja kukitwala ekyo Isima Lubega kitunyonyola akakumbi gye baka mbubamu kuba ekyuma mutwe nago wali tujja kukitwala kitunyonyola ona mukyazo ono Isima era agenda mukyaza akuvuma aliwo ono de njagala ndabe omukutu yenna addamu okukyaza Isima Lubega bwe mba mweyita b'amaanyi njagala ndabaddeyo mukyaza kati ngenda kukulagako kyendi ebedda njagala wabeewo omunnamawulire yenna addemu omukyaza addemu abyogera ebyo
gwe mukyaze naye abyogera obiteekeyo olabe kasambira bakukyano yo sijja kwata oli gwe gwensika kubanga osobola yes oloza lwaki emikutu gy'amawulire ono yagenda omukyaza njagala mukyaza addemu abyogere nze nkubuulire yesi mumanyi nkugambye abikyaze gwoddemu byogere gwomanyi lwaki omanyire kankubuulire mwe bannamawulire lwaki tugenda kubayoola tubamalire mu makomera mu mawulire tulina ba editor ba editor babeera bakulu mu Luganda tubayita basunsuzi abasunsuzi b'amawulire namanya nti eggulire lino bwe libalize kino nino kijjamu kino nkijjemu ne kino nkijjemu kati mmwe abalina emikutu nga temulina ba editor basobola kukola ekyo obanga mwe temukisobola obukutu mu buggalewo nga tetunnaba kubayoola okitegeera era njagala okulagira abali mukulu Nyombi Tembo ne banno Nyombi Tembo bw'oba tokoze ku baana abo gwe gwenkima ate kiki tetulina budde Nyombi Tembo UCC regulator w'emikutu gino bw'oba tokoze ku baana abo ku editinga bintu ebyo ne babijjamu ebisasamaza eggwanga gwe ngenda okukima Nyombi Tembo omwana yagambye Isima n'agamba obamu kubo kimanye ekyuma mu mutwe n'agwa wali alabika mufu nga Nyombi Tembo ali wali atudde mulaba ali ku TikTok Nyombi Tembo ateeka wali office baji ku oli muri oko sikolera mu comedy oli ku TikTok oli aliwa asinga nze ekitiibwa anedda muveeko inze tata Nyombi Tembo kati ngenda kumukimojja kuwulira je mutwala agenda asome ategere engeri UCC gyekolamu emirimu omanyi buli ali mu kitongole kya government nga tamanyi bwe kikola tugenda musomesa ategere kati bana abakyaza bano abatugambye nti Mwanga Kivumba alabika mufu nze natidde bannange ningamba wano otulaga nga gosobola omukyaza kati abamukyaza baleke genjagala abamukyaza bamugambe nti ekisooka ayogere ebigambo byayogedde abiddemu ekyokubiri ayogere n'ebya Mwanga Kivumba byayogera kati gwa mukyaziza akatambi kate katambule ngenda kulagako ate ntisa alikubemba ntisa genda okate sisobola nze nagwe tosobola gwe nkumanyi omanyi kojja Kagato yagamba waliwo yali Noludini yali amubuuza kinsiigire ekifaananyi amuganze ngani kisiige ki nze manyi okusiiga ebifaananyi sisobola n'amugamba munnaye amalaalo g'abagumu nga kulage we gali ngalabye n'amuganze ekimpangaziza okutuuka kugina emyaka ndi mutiitizi ate nga mutuufu yes nga mutuufu nemwe bannamawulire alina akasimuko nga n'amawulire tujja kubuuza gye wasomera amawulire nga tolina na biwandiiko byamawulire okiteeke nga nekiwasomera baggalawo ontwala Basematimba nga aleeta ebiwandiiko naye nga ne yunivasite gyayogeraku nga yaggalawo dde emyaka nga 10 emabega na yaleeta Nazaali kati tugenda kubakwata kubanga bona abeerayo eri ojja kufuna embookozo we oba okitegeera yes gwe munnamagwe yeyita munnamawulire n'okwata akasimuko bw'olabako ojja Kagato ku myaka 65 agamba nti munnaye 7 nze munnaye ndi mutiitizi kyekimpangazizza gavumenti egeera gavumenti musome ku kigambo kye bayita state buli nyukuta eba nekyetegeeza gavumenti yes buli nyukuta eba nekyekola nekyetegeeza kati mmwe abalowooza nti munoonya content bwe tunaakukima munnange bijja kuba bibyo mwe mumukyaze naye ebinaddirira mujja kujja mu binnyonnyole yatugamba baamukuba ekyuma mu mutwe kale nze mbabuulidde naye nze kyembagamba mubijje kunze ali mu gavumenti Mwanga Kivumbi mulamu talina wamuluma ajja kujja mu kooti Lukwago ye tugenda kumuwa bailo era application ye ewulirwa nkya mugende mu kooti mugiwulire omulamuzi ndowooza ajja kuwaayo ennaku ntonotono banga 2-3 awerulingi ye Lukwago twagala agende mu lwajja kyaganyisiza Mwanga Kivumbi no muleeta mu kooti waba yazo tukyayina bye tumubuuza gwe ngani obuuzanga banga muleke na obuuzangani nga munnamawulire ati kyembagamba kwefula kyemutali kyembagamba ekyo kyembagamba okoye ngani muganda wo nga munnamawulire alumirirwa ngani gagenda kumpitamu kakati tewali mutawaana oyagala nnyo Mwanga Kivumbi kati tugenda kutwala gyali mubeere naye kubanga mukwano gwo mubeere awo beere ng'omulabako simwagala ate wegana nje bwe butambala
Yo wachite tumuvaako. Tusiibula abantu muveeko. Genda ku nsonga endala. Lwaki tusiibula? Obudde tukyalina. Kanso weeyagale. Kati ensonga giveeko. Ensonga giveeko. Kale ensonga endeetedde ebizibu banna. Giveeko. Sida mjogerako. Giveeko. Segona ye kishabbeira uli atachanga. Nedda segona muleki. Muveeko. Nina akantu kenjagala okuyisaamu kano. Ono omusajja w'essomero lino baliyita batya? Nedda muleki. Muleke segona muleke. Owekitiibwa muleke. Kakati. Muleke. Ekisooka njagala kusaasira kwongera kusaasira abazadde. Anti nakye njagala okuyisaamu. Bambi omusajja bamuziise. Naye ekiraamo kino nga maama taata Bukene gundi n'omukyala. Omusajja yagambye essomero lya mukyala we. Ebyobugagga byonna yabiwadde omukyala. Maama ndowooza oba yamulekedde. Maama yamuwaddeyo. Maama teyamuwadde kantu konna. Era yabadde mutuufu. Naye maama atabuse. Agamba oli mwana we. Maama kye namulabye agamba kyadde kituufu nti omwana we bamuziise bubi. Bamuziise bubi. Babadde miliyoni 8 ne bagira. Babadde ngo bamuteekamu ki? Kakati nalabye nasooka nendaba namwandu w'omwami oyo wa director oyo. Ogwasookera ddala mu kamera nga mulaba yagamba nti bannange tubasaasira nayogerayo ebintu ebitakwatagana. Nendowooza awunze nga womanyi omuntu afiiriddwa omuntu. Naye nagenze okulaba nga namwandu ono ali serious. Nga ali serious ddala tategeera. Kati ndaba nga ddala tategeera. Kuba luli nalowooza awunze. Naye nagenze okukiraba nga ddala obwongo bwa namwandu buliko ekikyama. Bambi era yawunze bambi. Sirabangayo namwandu afiiriddwa bbaawe nga yalagirira gye bagenda okuziika. Mukwate wana bagende Bukomansimbi ku kaalo k'egindi tukola bwetu timujja kusangayo ono MP we Bukomansi. MP ye yeesookeddewo namwandu n'agamba wange. Naye MP yakikoze. Kyamukola amuweeweeta ye n'obwakola ki bwamukuba obwama. Nalabye MP yagambye. Kyeyakola nja kuwa tojula. Gambye amukuba obwama yaze n'afukamira okumubuze kuba Baba kikonye mwenda gwa kiro oba 8 kitundu. Nengamba sajja nga n'omulambo gukyali wali naye basajja mmwe temuyina nsonyi banna. Omukazi kale wamweddiza dda naye kakati nedda kye kinene kisalemu namwandu naye banna leka naawe mukiibi yeddiza dda namwandu naye kyenjagala okubuuza wuliriza kanso nedda kyenjagala okubuuza ku bikolwa bya namwandu kakati neebuuza ani yatabika namwandu ono malaayo ono namwandu mu bantu ba bulijjo mama nedda muleke ani yatabika malaayo ono namwandu mu bantu ba bulijjo ekibuuzo ekyo nange mukinziremu namwandu wakyo muyita bwoti kubanga teri namwandu yeeyisa bw'atyo ng'ekikazi ekyo bwe kyeyisize kiri wali kiwugira waliwo akatambi ke nalabye ng'oli akitunulako mu maaso bw'ati alingiza alabe eddala kikaaba nga kyessanyu lye kiina kibikiseka eno kisa nga kikuba bulati ng'omusezi aliranye limbo abeera ati ati buli ssaawa baleeta ennyama ano nze nalaba eno yabadde amutunuulira ate aliranye limba ali amaluma babaawo buli kaseera mpozi ng'eddwaliro teresiivinga mpozi nga mulaga gaddewo nalabye omusajja yamutunudde nga manyi oba amwegombye bwegombye alaba ddala namwandu ono aliko akagundi yonna naye nze natidde mupya ono mukiibi oyo MP neweziba 8 mukiibi ye yabaga n'ekiwandiiko nga n'omulambo tegunnadda gukyali eri n'abaga ekiraamo ekiraamo kyadde kituufu mukiibi ye yakibaga ekiraamo kyadde kituufu ane gwe walabya kiwakanya kitya ani gwe walabya kiwakanya gwe olabyeko olumbe lwe baabya omuntu ekiraamo kye basoma omuntu lwafudde nga n'omulambo gukyaliko ngwa wakiraba gwe mbulyayo wali olabye ng'ekiraamo bakisoma omuntu lwafudde omufu ng'ali wali mu ddiini tekibangawo mu nsi yonna tewaliwe kyali kibadde naye bakyanguyiza ekiraamo kijja mu biseera byakwabya lumbe nakuteekako musika naye ng'omulambo gukyali mu ddiro nti ekiraamo ky'omugenzi kiikino kati kikulaga obubbi n'obufere obwabaddewo n'olumbe bamala omwaka mulamba okuteekako omusika naye mu Buganda zibeera nakwana ze bakungubagiramu deni ne babya olumbe naye omulambo gukyali mu ddiro ne basoma ekirambo nze sikirabangako wantu wonna sikirabanga okitegeera so kati bano babadde bafere babbaluwa ababbi namwandu malaya gwe batabika mu bantu ba bulijjo
ali wali ne bawe mu kibi babaze ekiwandiiko nono omusajja w'omupya era nze nagambye byakagaba nono akulira polisi y'ebidduka bampe report kubanga bagamba nti omusajja ono yagenderera mu mmotoka ye ey'obwannannyini okugenda eri naye mbwe eddogo lya Namwandu ne limugjamu ne limuyingiza bbaasi mbagirawo omanyi nti Namwandu yali atagetinga kutta bba yekka naye naawunzika nga ate n'abaana baffe balugendeddemu information njirina ani sebo ndi mukungu wa gavumenti oli mukungu bampeereza ripooti okuva mu buli nsonga weeyongereyo oba oli mukungu kakati Namwandu ono ebikolwa bye yakoze wali mukungu bagira bba engabana y'ebintu nze gye natidde ebintu babigabaniddewo awo ku sipooti essomero lya Namwandu simanyi ate kati n'ennyumba kalina ekiraamo yalina okuddukanya akawunti z'omugenzi byonna tewali abigambako kati bya Namwandu era nebbaawo omupya n'amugaa nti waba wabikwatako nkubira ne weziba mwenda gwa kiro kuba naye abadde ayogera byaki omusajja musajja kigwagwa naawe tekitegeera kuba newoba otutte bane n'otwala omukazi n'omulangirira nti wonga omufu yalangiririddewo nti oyo mwekutte yali mukwano gwe kuva nga bakolegana kuki oyo mukibi abadde mubbi eri mu internal affairs tuli mu kumunoonyerezaako kakati ono abadde mu masomero babadde bakwataganira ludda ye yeesoose bwesoosi Namwandu naye bana bino byansi byakulekera Namwandu ogenda kumutwala era olye byolidde era nabigwewo tebiggwawo lya malaya bamutabika mu bantu ba bulijjo weeriire kasusoka obe ku namba y'essimu akwagala n'amaanyi omanyi gampedaga bawe namba y'essimu akwetaaga musonga yonna nsonga za Namwandu nsonga zaki enamba eri 0782558755 olina akaterekeka mukama abakuume musibe bulungi ebigambo bya kanso mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.